kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ng'enkuba ekyagenda mu maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu era ng'okusinziira kwa lipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga Kabale yasinze enkuba ennyingi nga yawezezza millimeters 3.2 ate yo Mbarara n'ebeera n'enkuba eyawezezza millimeters 19. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba byabadde nga bikwatiridde ebire era nga ewamu byafunyeyo n'enkuba entonotono. Nga kino nno kyavudde ku sseruwandula mpewo eyitibwa St. Helena ng'eno esindika empewo empeweevu okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya tusuubira okutandika n'akasana mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga akasana kano tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu nga ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira okufunayo oluwandagirize. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba okuggyako ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne mu Kotido nga yo tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kotido tuyisuubira okutuuka ku degrees 32. Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 27. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos, Luanda ssaako ne mu Johannesburg tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonnya mu Lagos ssaako ne mu Luanda tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Dhaka tusuubira okwatirayo ekiddedde. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu nga ne mu Nairobi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Bwe tukyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira tulaba nga mu Moscow tusuubira okwatirayo ekiddedde. Olwo yo mu London tusuubirayo oluwandagirize. Ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Era okweyongerayo ku bibuga ebimu eby'ebunaayira ku lukalu lwa America tulaba nga mu Havana tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'ayimu n'okubwatuka okw'eggulu ate ebibuga ebisigadde era akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu Washington tuyisuubira okutuuka ku degrees 19. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku Lutimbe lwa TV yo beera bulungi.